zino zireta sigaza okuwa nomutwalo wa dola njagala kusibala babano bakubawa bannamawulire nammwe mawadi mwemuli naye tujja bbawayo leero nga mutuba nene mawadi mwemuli bannamawulire mugenda kuba nga muwangula awadi nammwe nga mufunayo kasente shira bannanga temujjukire temwerabira bannanga bandaba mujjukire temwerabira nkyali singo siri musajja mufumbo nkyanoonya tugende mpolampola abweero bane tukyuka ali emabega kulembera bagagawaza naye tuyamba otwaleyo owewaka kozi bwemuwera babiri ng'afuna akakadde naawe kakadde obala famire eyingiza obukadde bubiri bwemuwera basatu ng'ayingiza akakadde n'omulala muweza obukadde obu so tobawa nti buli mwezi mbawa akakadde kange oba tobayambye. That is what we call to go better, kukyusa bulamu from generation to generation to generation. Hayes recruitment etwala abantu mu mawanga nga Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia. Etwala abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Newoba tewasoma, newoba wasoma. Tukutwala ku mirimu egy'enjawulo emirungi ofunira ddala obukadde mpaka ku buna kitundu okuva kakadde kamu mpaka ku buna kitundu. Input tumuteesaako gwe kasita owulira ng'oyagala kugenda. Ojja n'oyogera naffe kino kyekitebe kyaffe ekikulu era tubaaniriza nnyo 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 nnyo. Mwebale kujja Hayes Recruitment Experts naye omulamwa gw'olwaleero kuyamba omuvubuka akyali mu Uganda akyusa atya obulamu enkuba ezze. Maybe ne East Africa ye Uncle P ne tumusaba jangu tukolaganire wamu okukyusa obulamu bw'abaana abavubuka. N'assaamu ekitiibwa okusaba kwaffe n'agamba bwe kiba kikwata ku bavubuka ngenda kubaawo ngenda kubayamba kubanga nange ng'omuvubuka Katonda yannyambye okufuuka kyendi. So I will show them the light to follow and surely they will shine to go better. Naye nga twongeredde ddala okubaaniriza MC neyanza Yosebo neyanzeege. All right, a round of applause for Cynthia, please. Tukubile ku Cynthia obukalo. Tukubile Cynthia obukalo. Thank you so much, Cynthia. Banange mumpulira. Mumpulira. Oh, okay. Right now, allow me invite omuvubuka atasinza awadi mu Uganda. Ateka yata TikTok mu Uganda. Si kyekyo. Mukimanyi wade mukimanyi. Mukimanyi. Kale benabera the Uncle Pizza Palazzo, our brand partner for Hayes TikTok Awards 2024. And I'm kind of requesting Banange Bampele Costa Palazzo Akazindalo. Okay, before we let Palazzo say something, let's fast. That's okay to value the Mikwano ja Uncle P Emironji, kuliko abayimbi, kuliko producer. That over there is Nita, an artist and Team Good Music. Palazzo, the brand partner of Hayes TikTok Awards 2024. Atenga a keynote speaker, agenda tunyonyola his role on TikTok Awards z'omwaka guno. And on the count of 3, 2, 1, a round of applause for Uncle P Banange. A round of applause for Uncle P. Ezengalo zezimala sa Palazzo Banange. Banange, ozimala Banange. Go Hayes! Go Hayes! Go Hayes! Ati mukube ku ngalo za Uncle P tubawulire nga muri ku Hayes Recruitment Center. Yongera mwe. That is nice. Yes, thank you so much for that big round of applause. Thank you to Boy MC, thank you Evelyn Mike. Okumaking omukolo guno okumanchi kutambula buseeya. Njagala okusooka okwebaza Mukama Katonda atuweereza enkuba eno olw'okuba kabonero ka mukisa. Njagala okuddako okwebaza mikwano gyaffe mwenna abeefiriza obudde bwammwe ne mujja bannamawulire
fellow artists, Hayes Recruitment, employees and employers. Now, security number my salute is about fund I want to be safe from on a bigger. Yeah man, when now I salute to Team Palazzo, Border. Team Palazzo, Border. Building, Nita, yeah, so these awards Nali contacted by company, you know. Divaita Hayes Recruitment, it's a company etwala abantu we Uganda wenaba mpulire omumpulira bulijjonga no finding also various ways you can employ the youth. So when a company comes in an opportunity where it is very beautiful. Nenda bagamba lwakuba mwana mu Uganda mulimu company nyingi zigamba abantu zibatwala ne tubasanga eyo mu kyalo nga basibye emiguwa ku miti ne bagamba tugenda nakukwatako wennyini ogenda werekereko abantu ku kisaawe olabire ddala abantu nga balinnya ennyonyi obasiibule kyamukisa mulungi nageze kweyakota bamperekedeko mwabaddeyo you guys witness. I said bye to a few young men abageze professionally to do professional jobs. Inspiringly, one of the security guys, considered to several one of the club divided Paradigm. Young people from Abu Dhabi, so thank you. I'm actually one of the people. About the one on Sawa Yona. Never Zokuman to one for the Zomo Gogo. I don't want them to go from Nango Molino. I don't know if it's money and just one so. Hey, so Lokuman to Panay, Nalaya want to come with the on professional jobs. Olokuwa tirikuli no byalali abantu bagende bulaya ne bangamba bagala giving back, and I believe them. Ababadeko mu office, you have seen me receive the money. This money is not mine. Sakala muntu yenna je wanonga tufulumira kaliko kungamba pako sente. Zino sente zamwe. We are going to be giving you guys money. These are the first awards in Uganda where people receive an award and money. Hayes decided to work with TikTok mostly because most of you clients that have made Hayes a household name have done it through TikTok. So this is why they're giving back through TikTok. They partnered with me as their spokesperson, brand ambassador, to represent you guys in these awards of making sure zili fair, zili free, zili zadala nesente za mwezibatukako. The name of the awards is Hayes TikTok Awards. These awards will have so many categories and nomination ceremony. And the nomination ceremony will begin as soon as this press conference is done. But you have a new joke and a favorite TikTok awo, watching yours, you won't have Salamu Jembi, or Namawionga, where is Samuja Mawuye, or Muzilionga, Zinamuji, or parenting like Samuja Abana that you are inspired. Please get ready to nominate. We're going to nominate them. Directions on how to vote will be explained to you next, so that you know exactly how to become a part of this beautiful award ceremony. We will be having 3 phases. The first phase will be the nomination phase, which will be premiering today. So by tonight, today, the next 1 month, you'll be nominating your favorite content creator. The second phase will be the voting phase. All nominees will be filtered and presented to you. And it is upon you, it's your vote that's gonna walk this money into somebody's pocket. So please be ready. After the voting phase, we will be having the final award ceremony, which will be taking place on the February 13th. 13th of February, the day before Valentine. So please get your girlfriend, get your mama. This event is going to be a family event. It's going to be a red carpet event. It's going to be beautiful. So please get ready for this next event. All you gotta do is seek out how we vote, how we nominate, how we give the money to the people, how you get the money to your favorite content creator. I want to thank Hayes Recruitment so much for giving Ugandans this beautiful opportunity and inspiring the youth to stay out of crime. Bananga bamuka emisango chimanyi olumuka lusobola okubanga tosobola gyewala gyone gikunonya. Sometimes it could be the type of person trouble finds you.
nga gwolumu bizibu oba tolirikatera byona bikusanga wooli nenjagala bagamba njagala mwiga okwegayaza n'ebintu ebikuzimba. This is a beautiful company. Oba oli eyo ng'oyagala kufuna mulimu Bulaaya ne bannamawulire oyinza okuba ng'oyagala mawulire gaweererezako webulwa O2 Arena ng'ekirooto kirina nga tomanyi bw'okitandika. Bannaye wano wewaka wano byaddala bye bagamba professional in your career ne everybody that's here n'abavuzi ba boda bakuba Bulaaya teri boda eyinza okuba ng'osobola okuvugirayo akamotoka era kikola Chikwa bagambye yasoma both the formal and the informal sector. Come please to Hayes Recruitment. Bano bakwano baffe bannamawulire abasoose nabo mufune contracts wano etutandikidde tulina ensonga wali mu crossing pass. Nziramu okwebaza Mukama Katonda ja kumangula obulamu buno bwatuwa ne oxygen ez'emu America. Omuwanguzi oyo gwe bayita Creator of the Year. Creator of the Year. Or Content Creator of the Year. Ekibuuzo ekyokubiri, oba tolina TikTok, automatically the qualification to be part of these awards is to have a TikTok account. Oba tolina TikTok, olindako n'omwaka ogujja tugenda zitekayo n'okuddako mu chansi ebyatuuka. Ekibuuzo ekisembayo kijja kiweereza. Tweyanza nnyo tweyanzeke waliwo omwami abuuziza bwe banzija ku Hayes nzija naki bw'oba ojja ku Hayes ssebo weetaagisa okuba ne passport kyekikulu ennyo okuba ne passport n'okuba ne confidence nga wekkiririzaamu kubanga registration ya bwereere training yaffe ya bwereere byonna byonna bye tutandika nabyo bya bwereere ne weeba interview eba yeetaaga gwe kuba confident na passport yonna olina kurencha tulina interview oyo ayagala okukola ngaowa security mu Dubai ne Abu Dhabi company bagiyita Himaya interview abwerere kasita oba ng'olina passport yo cause buli kipapula kyogiza baba baagala passport nambayo ogenda kukolera bweru wa Uganda so gwe wenna ng'oli interested mulimu gwa security olunaku lw'enkya tosubwa jangu tukole interview kubanga katrinawo ne provision ya loan oyinza ogamba input nyiza obutamuweza bwobaako ne 30%. Hayes Recruitment ekuwa 70% n'ogenda n'okola n'osasula mpolampola myezi 6 oba omazeeyo naye nga contract eba ya myaka 2 ate nga bagirenewinga. So weetaaga confidence na passport kyokka n'okumanyamu oluzungu mu interview enkya naye n'oyagamba simanyi luzungu tulina interview zo so kwe just tweyune otwesige. Atamanyi luzungu tulinayo emirimu era egy'ennimi endala. Thank you so much, Cynthia. Any other question? Njagala okusobola Mukama Katonda atuusira ku lunaku lwa leero atuwadde ekirabo ky'okuba tutegeeza omukisa gw'amaanyi nenjagala okwaniriza buli omwazi olunaku lwa leero nenjagala okungumiza ku ebyo muganda wange byayogeddeko kampani eno tugyesige kubanga nze ng'omuntu omufalaso w'abasonze olugalo sola ate tuddawo oyo taata wange muganda wange kyayogera sikidamu abanya n'eddoboozi ku kulaba. Thank you so much. Balamusinga nnyo mwebale kujja manya gange bantu Ashbis ndi mu good music neyanza TikTok awards tukuteerako ekintu nga kino bantu Ashbis. Good afternoon, ladies and gentlemen. Bampita Nita. I'm going to switch it up, speak English and Uganda. All I can say is I want to thank Hayes TikTok Awards for calling us out here, bringing out Uncle P, bringing him to the spotlight for all the youth, you know what I'm saying? So all the youth out there on TikTok, come out, let's celebrate. Let's bring Hayes Company out there as they're also pulling us up there. You know, it's always two heads are better than one. So Hayes is coming and calling out all the youth. I'm also urging all my youth to come out here
put yourselves up there. Tufune sende tuangule na pepe. Alright. Thank you so much. Simply Dawit.